microphone zebbiri kuba nkubidde he called me in the morning ngamba blood abasajja bo bagenze n'omuzindaalo gwange. So bw'obanga oli musajja omu ku basajja ababadde ku gaali ya Palaso ne Alien nga wagenze ne microphone bambi gikomyewo because mukulu jeje yagambye microphone yeyo the pair costs around 7 or 8 M. So bw'oba wagenze ne microphone kale nga weerabidde bambi mugikomyewo. So bintu bingi byabadde destroyed naye nga bamutemwabirabye obonfuna. So abantu abadde bakyayingira when that fight started ne balekerawo okuyingira. So it was a lot that I didn't even talk about in different interviews, but I was like, you know what, let me just pull back. Kale bamwadde mwagala kwekuba mwandisose ne mumulinde gwe mwadde mwagala okuba nga mumulinde wansi wa stage ne mulwanirawo ne ku stage show yange yayonoonese ebintu bingi ebyayonoonese entebe z'abantu zonna zamenyese nengololo nakiki nga kiki ekibalwanyisa kiki osaza okusupportinga boyi wo n'ogamba nti kati nsaza okugenda kusupportinga muyaaye ono omusajja wange kangende mubeererewo muyimbireko oba kale nfunirayo bweki nakikufunira Kristo tonsasula sente bwezi wabula nfunira sente bwezi nzije nkusupporting genda okikole one love ate era oba tokikole mugambe akimanye rather natego okutuka ku event ne mukola ebintu bwebi abajja mu media like 10 years 12 15 years ago balina passion ya y'endongo nze bisobola bifiirawo sisobola nze nkikubuulirira wano sisobola kera kumakya nengamba nze nfiiririra nino zimba omuyimbi sisobola naye abaana balina passion y'endongo bapanda katsi bajaksta kyobana jaksta omulaba nga ayogera ku muyimbi alina authority gyayogeza nze sina muyimbi gwe nnako authority lwansonga nti nga bwazze bwe musupportingako era bwe mukolaki nosanga omuyimbi n'azannya music we n'amukavalinga like n'akolera omuyimbi n'amuzimba ate nga abantu bafe abo tebasiima kati ngamba abayimbi nti ennaku zino abayimbi bakompulinga nti endongo yafuuse enzibu nti buli woogenda weetaagawo ssente naye obuzibu buliwa nti abantu abalinga bapanda bw'omutuuza wali n'omubuuza nti ku byonna by'okoze mpadde nsaba ombikkulye ku kitabo kya byofunyeemu nga talinaawo yadde ntegedde bulungi kakati njogera nnyo statement eno nti saha yagende wa Shiba nayagala okuteekamu ebyobufuzi bye naye n'akizuula nti audience yange audience ya Shiba ene celebrating Shiba naate we baba nkubira endooki kamulimu n'abaki n'aba opposition bwe ngenda mu byobufuzi bino nyinza obumaliza nga byenjogedde n'owange ono bikola ki bimukosezza n'agamba sho yakasisita kankikole ki kanjireke mwekyo mukirowoozaako ddi nga musajja wamwe panda mumumanyi akubeereddewo akusinda waliwo omuntu nze gwenda babantu bempa respect ku bayimbi ng'omulaba atoba n'abayimbi n'olaba n'atuka time playlist ye neetama n'okutama ngefuuse ya muntu oba kitegeera abantu abalonde countdown neetuuka n'ateekamu oluyimba lwo nga terugwanidde ogwo mutima nze kyo nkikubuulira kubanga ate abasinga obikola bali baatu babawa ssente ziri awo n'akikola kubanga akikolera musajja we nze nalindabeko producer omu ebintu ebimu ebyanshaping okubeera nga abayimbi mbalaba bulabi n'asangako producer omu n'omuyimbi omu baali wano nga banyumya okufaako obufi era nempulirako omuyimbi omu ng'awemula producer oyo Derrick gravity yamuwemula walabaddeko n'ogamba era ekyajja mu mutima gwange maama Derrick ayogerako n'abayimbi nga bali banyumya muntu ku muntu era nempulirako kodiyo ng'amuwemula ebinene bwebiti ne banno olunaku olwo naseka pointi yange webadde nti abayimbi abantu bano bemusigazza abatono kuba bo si bangi ku mulembe guno si bangi bemusigazza abatono abo mukirowoozaako nti no ku lunaku lw'olowooza nti lw'omuddiza agwanidde afune
kuba mwaka gwonna kati panda abasoloozayo omulundi ogwo asatu lumu wemba musazewo okumuwa kitomuwa toyonoona shoye naye avuga ekkamotoka nga naye bw'ovuga emmotoka ennene toyonoona kale kaakati ebyo nanga tubyogera kyokka ate era still alumbidde omuntu ku stage mubi nate n'amulumba